Mirundi Jr nzizeeko wano okulaba ku mukwano gwange ku muganda wange Brian White yatukolera ebintu bingi ffe tuva mu mikwano gyaffe era embeera gy'alimu ndowooza mugiraba ndowooza balage afuna obujjanjabi nga bwemulaba musabire tujja genda tusabire sajale ogenda kusajjala time yonna babadde bakyakuutamu emiswagi gyongera okugiwa eri wansi omusaayi naye biba tebibulidinga tebasobola kuba balina ate okusala mu nnyo kuba badde balinda wano bawoneewoneko oba basale muno bajje muno bateeke eri mu bigere bwe bityo ebintu ebiri si byangu katwongera okusabirako Brian ongera okusuuka tujja kuwona naye nammwe mbasaba abannamawulire nti tuli mu mulembe ogudduka speed mujja kuziika n'abammwe nammwe muyimiridde ku sayidi y'abali abakomeredde empale esobola okulaba nga ate yakugulu kumba kulaga nga yamagulu okay come on. It was a very scary story and that's how it went. Brian White agamba the mafias era aboogedde mbwaliyo mbu abali mu gavumenti abamulwanisa like abawa famire y'omuwala ebyokwogera byebyo ate mbadde nakava ewa Brian White okumulaba abatumidde kati ate nensanga alien skin ngate naye akaaba bannange kati everybody is crying nalien naye akaaba bannange bagenda kunzita mukube enduulu wemba nfudde mukube musululu moja alien tuleke we have problems Bambi alien skin soko tulekemu everybody is crying bane buli omwe akaaba I don't know simanyi kiri mu Uganda but everybody is crying buli omwe akaaba buli omwe ayagala buyambi buli omwe wali wa mugoba like who is chasing all these people. Brian White angamba they are mafias abali mulwanisa alien skin naye akaaba una akaba nona akaba like church gena maso what's happening. So Brian White alien skin yatugambye mbu naye ayina abamulwanisa alien skin ekikusumbuwa nakigamba dda my brother and at the end ndoza alien skin ogenda olaba nti fa bali bagamba amazima. I think you are now seeing. I think alien now you can see the world. Insikati ogirabye. Ebyo byoyogera byonna ba radio babyogera dda. Ndoza kati alien skin olaba bye twali tugamba. Enensi nzibu muganda wange. Nse nombi. Ayo manyi nti abo boli mu bantu. Alien skin ekikusombo wa mpisa discipline teri yakulwanisa nobody alien skin tewali yakulwanisa you are an enemy of yourself gwe kizibu gwe nga gwe. I think so many times tujano ne to blaming abantu but we fail to realize one thing we are our own problems fe bizibu byaffe. Kati ekisumbu wali ene skin kiri ekyo bwe buzibu bwe ye mwennyini era bw'oli esalira eddagala alien gwe mwennyini n'otuula wansi ne weesalira eddagala you get yourself a solution ebyo byonna tewandi bibaddemu. The first mistake gye wakola kweteekako gavubuka ago ate alien skin wali toyina buzibu naye agavubuka ago ge weeteeka kaga gatalina magezi ago ge gakutuusiza mu mbeera gy'olimu. Ago sibanga akabanda mudogo sibanya ibula kabadia sibanya mijagulo abo gye bakutuusa abo ola kufuna linnya
ne weetoololwa abasiru ne lisigala wabula full figure full figure wabula full figure mama flower ero yavumya kasuku ala kasuku abonye ne full figure oh lero full figure yavumya kasuku namukola neba ne full figure kasuku yakolachi lwaki kasuku tomwesonyiwa musajja wattu buli kiseera oba omuvuma I don't know. Simanyi kasuku kye yakola full figure. Naye full figure every time avuma kasuku. Anze kati yampumuzamu. Nze mama flower yampumuzamu simanyi kyambalira. Manyi buli wala banga full figure takyakuvuma aba akutegekera komera. Banange kasuku abonyebonye nawe. Choka kasuku musajja tutaina buzibu. Kasuku yabadde yukke musajja watu ali mu bintu bye naye era omukazi leero ya muvumye kali kasuku obutagala brand white musango kasuku no naye abonye ne app eno everybody ayagala kasuku amwagale I don't know why buli kasuku tabereddewo kasuku tajagadde I don't know kasuku mumuleke banaina abaana be you let the man be omusajja abonye lekinze ntuuka bambi ne musasira kwa full figure ekino enduduli y'omutwe I mean like kyokka nammere yakuba yetu omwogerako kyokka kasuku musajja atu atalina musango gwosiibako so I mean like so good ne bambi full figure nvumaamu kale nvumaamu omulundi gumu nze mama flower ne onvuma sinyiiga gwe waffe twakutegeera tukwagalira nene ekisayimo kyenvumiremu kyekawalaata wina akavumo kokivuma akanyumira nnyo nti ekiwalaata kyamutuuka mu matako kanyumira mama flower akakavumo kovuma sayimo kanyumira looks nice mbwatuka nenseka ola full figure atakutya gwentya nalabyeko abamanyira wano mbu junior oyogerera otya abasuubuzi mukwano sisobola I'm very sorry sisobola nkiddemu amagezi gaze nabyekuwana abamanyira abandi awuukirako era junior wayogedde bubi mu nsonga z'abasuubuzi sisobola. Can I repeat it? Sisobola. Nina ebizibu ebimala. Tujja ngomba muukirako nalabalabadda. Olwabasula ku mochale emulago. Olwabasula ku mochale emulago baba balaba emirambo everyday bakole batya. Sagala rugezigezi. Nkuba sinza gireta nange ndabandabe. Mbujuniya no wagira hamu ingalwachi simuwagira. Ngalwachi. Na Uganda mumanyira. Nje siri mu level zitisibwa ankoye todda. Ankoye todda. Nimuloza tuli ndi mali yachi wano nzanya comedy. Nedda mukwano. Sina right kusanyusa. I have no right to make you happy. I don't play comedy here. Hey mwabamuloza obuzira ba mali yachi. Stress wo. Nangu wangi. Kuddamu okumanyira ng'ombuulira ebyabasuubuzi sinza abakulya sikola mu kasiita. Ebyamazzi oba gatutani ebyo bya KCC esi byange. Mind you sisi bamyala mu kibuga. Kati mumanyira nnyo njabba kunamira. Omusuubuzi awulira nti wooli w'okulya waliwo amazzi funa ewakalu. Edduuka liteeke Nalukolongo. Buli awulira nti wooli amazzi please funa ewakalu. Nalukolongo wali you can try Kibuli ku lusozi. Olusozi lwe Lubaga we luli teri mazzi tompogganira. Like don't shout at me. Mwimanye bimulooza buli omugenda muwogganira. Amazzi sekola mu national water.
gende Masaka, you try Masaka mbalala jeri kati tompoganira mukwano ebyo mbibuzi ba road mayor not me ebyo gendo bibuze road mayor siri MP wa Kampala yomujanga mumanyira abantu. When you think like it is an emergency, when COVID yaliwo, we had the COVID, and see the budget take a lockdown, we survived. Need to surviving. Tubadde n'olutalo lwakoni 25 years nalone lugwa. Kati tojanga mukwano. Wanangenze ululu obulabe buganye fe twafiirwa ddaboliko. Nze nonya n'amaziga gye gava ganzigwamu. Kitange yebase mutaka ojombulire ennaku mukwano fe twalabadde ennaku ate era twalaba abakaaba nimuloza mu abasose okaaba ennyo ensi erabye nze muna ojja numbulira n'ebizibu byonna enkutunulira bwenti like nga n'ekyokugamba kimbuzi kitange yafa. I don't care. Nze kwe mu nsi eno ndaba sina muntu gwe ngamba ati wowe mnange naku twagiraba etwekwata we moved on. Buli omu alina ebimunyiga waali. Everybody golaba mukuba alina ebizibu bye naye tugenda nga tubikuba nsi ensi ogenda omaaso ebizibu people have problems. You guys oyagala omanya nti abantu balina ebizibu genda mu malwaliro. Just go to hospitals. Ujja tigira nti people have problems. Oli awo kabira capital abantu bali mu kuziika. People burying their loved ones. Goli wane mali yagenze abantu, you know, people burying abantu bali mu kuziika ba mama babo. Mukwano gumira woli fenense tunyiga. Leka abantu bali mu kuziika bana babo. Gowoza amazi gwe waiteekawo. You are the one who took yourself there. Umanyi mugeranga zifa bafuniraga amaduuka. Nze siri bloka wa maduuka. Gwe fune duuka eryo mu basement, you'll thank me later. You just be there. Ojja kun gwe genda mu basement fune duuka. Ojja kun you'll thank me later. Nze dunia nasobola konnekaza abakazi nensobola obumasu business negwa. Ninya yokusobola nkwagaza ki kati ndi wano nsobola mu pepe. Nsobola lugambo kati. I'm a trader in Rumamonga. Nerigana yuara enenkoa. Junior naliko musoboze nembera ku yuara nsasule emisolo kati nsobola lugambo. Gwo musubuza ali eyo nga ala akuteredde mu baraka business yo nekwata amamudulira. Nawe nga business ya mazigagi twala ala yagabera yajjawo. Unasobola olulala. Mugamba njogera bubi. Kati badde mwagala ntambule nga nenyampira. Why? Kati mbadde mwagala ntambule nga nenyampira. Please excuse me. Zendabye ndaku kunsiku. Ndabye naku. I have seen days ndabye naku. Era mubana akusasira oboloza Johnny ajaba mu Bambi nedda. China maziga. I cried for my dad. Like I don't have more tears. Nzira banange nga tulabye abasobozi bafa abalungi nsigayina. Nze nabuza mu Uganda nseka busesi. Ebirungi nseka n'ebibi nseka. Why do I lwaki mbanyiga? Do I talk to God? Mbulero Katonda lete nkuba. I'm not your problem. Excuse me. I'm not your problem. Jero mulonde kuba kulembeza abalimu amagezi. Bwe munalonda lukwago mu abamanyira mu jasigara gadgetete gadgetete emali gadgetete mulonda abakulembeza ababalumirirwa. Nchiddemu amagezi gaze. Mwabasubuza okubeera awo nga mwasamiridde mulonda abakulembeze ababalumirirwa. Eyembeera mu abajeetaddemu ne mukwata business zamwe ne muziteekamu ebyobufuzi. It's you to blame. Mubakulembeze bonna ne mulonda lukwago.
myaka abiri abakoledde ki Lukwago abakoledde ki kunnaku yamwe kwazanyira hey Lukwago up 20 years down the road what has Lukwago done for you apart from using your misery to get votes era mugenda kuddamu mu mulonde muddemu twasamire mwabamanyi nze abasuubuzi sikyabalumirirwa mugenda ne mulonda fake idiots lumpens mwana mga mali ya fegenzi Lukwago abakoledde ki what has Lukwago done for you kati woman ye mupyo muwala yazze ye Shamimu ani omukyala yesibye kubwa woman mupi ye Shamimu hu asi Shamimu Malende otaina byakola Shamimu Malende taina byakola oyo Shamimu nanfuka yes uyu muwala Shamimu nanfuka mu mulonde you'll thank me later kubwa woman mupi Kampala mulonde Shamimu nanfuka mbagambye maize junior mbagamba mudawo mulonda abafere kati Shamimu Malende nga momokomyawo ku kyoyo abadde omulwadde Shamimu Malende eva ali mu ddwaliro she's ever in the hospital mwagakani ngolondo yera kati Shamimu nanfuka ze omuwala amanye ebizibu byammwe abadde musuubuzi munnammwe mugenda musulawo mudde ku Shamimu Malende amaze ekisanja kirambanga mulwadde mumale mutwasamire emali yaffe egenda hamu yaleese enkuba hamu sigwe mulonda hamu si ye road mayor hamu si woman MP mulonda abakulembeze mu Kampala abategeera omuntu mulonde basuubuzi bannammwe ategeere mali kyeki ne Lukwago talina wadde omudaala gwa ludo mu kibuga kale mukwase ennaku